King himself. Thank you so much for watching. 40k subscribers. We love you so much. Thank you, Nyagaro Beba Zaken. So, Sir Rollins, Kim Dance, and the whole crew. Thank you so much for supporting. Just now, Watavira Museze Njavulu. Unakuwairo nomination day. Eranga Maziga. Evidence Musanyu Agwede Maziga. But right about now, I'm seated with the one and only one of Bobby Wine's brothers. Chagulanyi Robert Sentamwesa Azino. Eranga gena kuwatubulia ye awuliracha. Enteekateeka zabadde zitokutuuka wano ye waali okulaba munateetu musanze inaka hide out weyekwese wenjaga tuberenga twogerera koko. Olaikanga yekwese. Wano ni kupowa wempowa ukaseera nawe. Dax kyekiro. Kiriwo ntino tugenda kwambala engule. Kiriwo ntino tufunye omukisa. Ne tufuna the best representation. Ekitegeera. So tufunye omukisa ne tufuna omuntu agenda tukulembera obulungi. Ate n'ekirala eky'omukisa ntino we tufunye omuntu oyo n'abantu ne bamwagira nnyo. Jamani Katonda mwandizeeko eddusu abantu bamwagidde. Media eri naye amazima gali kusaidiye. Yo ne timing eri kusaidiye muvubuka. Yaman and everything. Katandikireko ku feeling gwe bachagulanye saazi nga gwe mutowe akuzenga yakuwera yakule ebintu ebisinga paka watuko kubanga nawo osajja kula gwe feeling muli owuliro otya? You know oba kali kaluka 2006 twali tugenda mu kibuga nga batanso timbe ebipande Bobby nga batanso muyitawo Keto president nagamba ne mwana wasajja batuzoganyiza nnyo buli omu agendayo for his own benefits naye singa ngenda nezija empapula tebeere stanti yakabyeyo agenda and all that. So as time went on najja nga ayogera ku bintu ebyo omanyi olusi ekiva mu kamwako Katonda kyakola ki kyakuwa. So time went on nabeera nga realizing ebizibu biri mu bantu na connecting nnyo ne with society Katonda nabeera nga muzima n'abantu nakula n'abantu and all that. So this is where we are, a testimony nti ebintu bisoboka. Amasasi ne tiagasi binyose ddala wane kamwocha ate tukulabye side ze right tukulabye ekyambogo ekyambogo anti waliwo amagye g'ekyambogo nago ku ttaka eggwanga lyonna buli ba ku deployinzeewo nze mbadde wano kamwocha naye agamasasi ne tiagasi abantu bali getting used kwanga kubya amasasi nga balinganga omuntu akubye mu ngalo naye bakuba tiagasi nasooka omulaba ne mutya nnyo ne kati you know so muyitako kiri nti babitukubye nnyo bitutamye tu getting used you know so ebyo si nsonga nene. Allegations bade ku social media naddala abakyali bafa abawala nga balaba olugoye lwa Bobby Kyagulanyi alo yakubisiza ebifaananyi okuva Bobby wayipostinze olunaku olwairo ku makya nga bigambibwa gwe wasoosa okupostinga ka post akagambye ninze enkya Bobby wagenda okufuluma. Were you behind any creativity eyabadde mu lugoye lwa Bobby ne Bobby? Mama Solomoni nabaddeko naye oba kosajjo n'agamba Katonda mulungi tugenda tuka ku lunaku olwo naye ngenda bakubira kadulesi mama nemugamba oli serious nga golindako kati nange obedda nkeesunze ate we nkalabe nga byayogedde byebyo nga kamaanyi amaani notyamu nakkiriza bukkiriza nga first lady big up icheza tobadde with anything to do with that address no. Ate akasuuti ka Bobby ko nkadde kamaanyi mukikola mutya? Akasuuti ka Bobby era olina bibuuza first lady kubanga ndowooza bayingira dduuka lye limu oba omutunzi omu yamani nga ka 21st century outfit mukiwulidde abadde bakesunza more to that kyembadde njagala okubuuzaako struggle eno etandise n'okuba kati saa zino weetuuse but obadde ogyebalama nnyo gwe which side are you on? Are you siding with the musicians or with the politicians? No, I'm siding with reality because even before you're a musician or a politician you're Ugandan. Me, I'm a young Ugandan, I'm educated, I don't have a job, you know, because I'm from a certain kind of place, tribe, I'm set up, I'm from the ghetto, I am Yesegera sina gwe manya and all that. So nange chi affecting I'm a Ugandan who goes back home ngenze mbinya ne manga nkikubye n'engula akamotoka kange nzira mbinya. I'm a Ugandan whereby the security operatives and the law deciding with thieves. Kitegera. So nanga biba bimataringa I'm a Ugandan who will be soon a father. So healthcare system demo agagana nazana afira mu dwaliro. So before you're a musician, you are a politician, you are a human being and a Ugandan. So me I side with reality and Bobby Wine represents reality, alali.
Yeah, man. On that same note, Bob Wine speech ebadde a little bit bitter. Abasinga bagitamize nga the bitter speech or manifesto. Ebigambo ebimu byayogedde bibadde abantu bagamba bibadde bya busungu. Gw'okyogerako ku speech ya Bob Wine eno wagiwuliddeko nga tanagyogera oba byayogedde? What is your take ku speech ye bw'oba ogiwulidde? You know, recently even sometimes when Bobby is speaking ngamba bono ye gwe mmanyi olwo ekimwambala because mwana ayogera nawe nabeera nga akutuse kuki ku law. Speech tebadde bitter, speech ebadde assertive. Abadde ayogera byonna byamazima. Yes, he has said we are under a dictatorship. Yes, some things have to change. N'abagamba byonna nga walina byebagamba. Oza kino kyekivuddeko okulaba muno bamusikambula mu mmotoka ye nga yakamala okufuluma ekyambogo. Bakuyita kutya naawe? Bakuyita kuki? Kutya linda kwa presidential candidate ki omulala gwe basse emmotoka ye namugyawo? Amuliat. Nga bamugyawo ng'afuluma nga amaze ofuna empapula. See? So kutya kitulaze nti nno okutya kungi ate n'obuwagizi bungi kitubadde kitunoonyanga. So they know we are there. Bageto youth gye bali and they have a very big voice and a very big commander. People, there was some allegations still about empire building, about a kingdom. But if you are an educated youth who doesn't have a job, being represented by someone ava mu family yo, let's say all goes well and Bob Wine nawangula obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda, tukulaba nga you're getting any government position? No man. Ekiriwo, it is to benefit all of us. Kubanga nze nina emmotoka nenze tekimbenefiting okujja nga ninamu ku buswazi wano nga bakyali bange bonna baliyala. So kyagoba okubeera nti nno at least life ebeera nga eri better for everyone. Obviously abamu bayinza okikuba ne bakola nnyo basuka ku balala nenga eri better. I don't look for a government job because nze ndi hustler. I'm unemployed for over 3 years. Ne twasaze nga nywa juice. Yeah, so nze ndi hustler. Fena batukuza nga tuli ba hustler. So I don't need to have a government job to be okay. I need right systems, correct systems. Wanga tufumba obongo njaba kubalaga oli wakabi. One song can make me very rich. Do I need a government job? No. Yeah man, I have art. Kale, any last remarks to the people? Muzaako kinga mwe aba government eno gyoyambadde abene kamokya muzaako kikati ngo mukulembeze bamaze nominating. Like nga president wa government, you know, this is going to be a people centered what? Government. So buli omu yaza akole role ye man. Akole role ye. First of all, baganda famba ina fear nti no nchuka no all that, but fear always is a barrier to very many things, man. Even you starting this thing whatever singa bintu bikola ngani nensonyi. So let's block all the fear, let's spread the vibe. Wala byo tuchami wala president waffe wachami, join and advise and we go because he's one human being. It's going to be people centered. Mwebereremu, spread the vibe. As the youth, this is our time, man. This is the 21st century, God given. So let's use the opportunities and the blessing God give us. Kaboom. Kale, what are the Dax vibes? My name is One the King himself. I'm chilling at Kamocha, but ngenda kubanzayo ko eri mwena mnaje muli still subscribe, comment, like and share. We sign out. Awade kamera mwitamana mlenzi Sarole.